Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Amawulire agakagwawo poliisi JAT n'amagye basazeeko wa Bobi Wine bibadde bitya tear gas n'ababadde n'obukofiira bubaleeti bwa NUP kugambye balozezzaako ku bukambwe bw'amagye. Kino nno kya buswavu nnyo nnyini ddala ebikolwa ng'ebyo okubeera nga bikyakolebwa ku bannansi. Kaakati n'ebiva Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Oboolyawo nabyo byongedde okulinnya enkandago. Musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Tanga Odoi ono nno ye agenze maaso n'okubeera nga agenda maaso n'okwogerera NUP amafuukuule. Biki byayogedde byonna bikuleetedde nnyo nnyini ddala ku kitebe kya National Unity Platform. Omuliro gunyoose yenzadde niyo abatuusako ensonga sebasonga. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu gw'osanga ate amawulire gonna goba wandyetaza okubeera nga omanya. Awo wennyini njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gituwere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etubuke kubulisa kinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba video yaffe eno bw'obanga gwe munoni gw'ogusoosola obanga olaba ku video zaffe obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno kone mukaddawo kajje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Awo wennyini nzikiriza nkutegeeze nti ebiri ku kitebe kya National Unity Platform mpaawo na kimu munnange kigenda maaso nga nakubanga kiwoomesa nakabululu. Jjukira nti ababaka bakyagenda maaso n'okubanga bazaayo empapula zaabwe oboolyawo ez'okubeera eza nominations. Kaakati wano nno wabaddewo okulya n'okukomba essowaani. Nzikiriza nkuwolabe butya bwe balumbye ku kitebe kya NUP n'ensonga nga bwe zibadde zigenda maaso n'okuba nga zetambula. Nkusaba ka video kano okaweemuko obudde osooke weetegereze olabe amagye bwe gayiise ku kitebe kya NUP ne gakola effujjo ery'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala. Weetegereze akatambi kano. Musilamu huyu Musilamu yabaganye namubuuze kufanya ekiriko kyaki. Musilamu yabaganye alaba oyongera shirika okusinziira nga bw'olaba akatambi kano ab'amagye bazze ku kitebe kya National Unity Platform ne batandika okubeera nga bakwata abaana abalina abambadde overall za NUP n'abambadde ballet. Abasirikale abo boogenda maaso n'okubeera nga olaba mu katambi awo bamukute ne bamuggyako ballet omu ng'alina akambe ne batandika okubeera nga bagisalaasala. Omwana ow'obuwala omukyala agasajja gano gakagwa ensonyi gagenda maaso n'okubeera nga gamukwatirira n'okubeera nga gamuwambula gamugyemu overall gy'ayambadde. Jjukira baatutegeeza nti emiga gino eno gye bateekako mbu gy'amagye era ne bagigazeeti nga mu tteeka lyabwe pia liba akamala okugenda maaso munywanyi n'okubeera nga ate oboolyawo bateekawo era nga n'omukulembeze waabwe yagenze maaso n'okuba nga alisayiningako. Kino nno kikolwa kya buswavu nnyo nnyini ddala nti ovula eno tebaddeeko kintu kyonna wabula bagenda maaso n'okubeera nga agasajja gakagwa ensonyi gambula omwana ow'obuwala. Weetegereze akatambi ako nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga biba. Wuuyo nno bamukulubeesa bamutuusa wano wabweru omwana ono ow'obuwala. Bino ebikolwa nga bino eby'effujjo era eby'ettima ebikolebwa ku bannansi munywanyi tweyongerera ddala okubeera nga tubivumirira. Kale oboolyawo
Abaganda bagamba n'omwana yayimba oluyimba n'ayimba nti babeera abantu banjawulo abagwanibwa okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga. Sooka owulirize ebigambo bino bya mugenzi Kirumira nkuwe video gye tugenda okubanga tukwasaganya. I was the first police officer to say that criminals work with the police. There was a concocted group within the police headed by the Nixon Agasirwe, which was doing contrary. People were being arrested and they disappear. Refugees who were protected by the refugee code internationally were being repatriated. Ebigambo ebyo bya musajja mukulu Kirumira, rest in peace. For real, mwali ba mwoyo gwa ggwanga. Kakati njagala nkuwe ebigambo bino bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Tanga Odoye. Wuliriza. Swallow your pride and accept it. NRM has come back to regain Buganda and Busoga, where you want to become an ethnic party. You call yourself national unity, yet your constituent is only one region, only one ethnic area. We want to show no that the other time you deceived the world when you were waved. Now reality story has started. The youth, we have swept you. We are waiting for MPs to sweep you. You are trying to get members in Kabule to nominate, to compete with the multitude here. You can't match Abami bano basanyusa olaba nominatinga muzeeyi Ali atakyasobola kuyimirira na kubeera nga atambula. Ekyobuswavu ennyonnyini ddala eri banna NRM. Musajja mukulu Tanga Odoye ategeezezza nti eri yali weevu kati kino kye bagendamu ye reality nti nuupu bagenda kubeera nga bajera bwezi nga bwe bakoze mu kalulu k'abavubuka. Era ebigambo bino agenda maaso n'okubyogera nga yeewaana nga bakuba bulati nti nga NRM bwe baperforminze obulungi mu kalulu k'abavubuka oba oliawo akalondeddwa olunaku olw'eggulo. Obuvuyo obwabadde muno mwe mwatuukidde n'okubeera nga bakwata amasomero ne bagafula polling station ne bagamba ba headmaster nti musimbe ku NRM ne basimbisa abaana bonna ku NRM. Era abaana bano ne babalibwa era nga ne guno gwaka abantu bakyebuuza lwaki ebikolwa nga bino byagenze maaso n'okukolebwa. Obuvuyo bwabaddemu nga bangi ku bo aba NUP abamu tebakkirizibwa na kubeera nominated olw'ensonga batuukanga mu register nga babalaga nti baafa tebakyaliwo. So kati bw'ogamba nti abantu babaagala nnyo nti era mukomawo nnyo mu Buganda, ekibuuzo kiri nti biki bye mwali mwakola ebibi mu Buganda ne Busoga okubanga babakyawa bye mukyusizzaamu kati ku luno ne mugamba nti ate kati baatwagadde luno? Ekyo nno kyandibadde kibuuzo. Ye abaffe bwe babanga babaagala kirungi nnyo nnyini ddala, kaakati kibi ki kye mwali mukoze luli ate ekibaleetedde okubeera nga munnange kyaba kyaya luli nga kyateredde? Munnange nno ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo bikwasa ennaku ennyingi ennyo annyini ddala. Njagala nkuwa ebigambo bino bya Honorable ono owulirize. Nti zagenze okuwera ssaawa 12 ng'okunda kw'abavubuka kuwedde okakasa Honorable. Kakati saagala nkugambe nti ate we twatuuse mu ntebetebe tulina essomero St John bakutta abaana tebagala bali bo nga tebagala kumanya obanga omwana kwali ku register oba taliiko ne babanga bayikusumuludde essomero. Ekinnuma era njagala kati njogere nga atwala abaana mu ggwanga aboogerera under Uganda Parliamentary Forum for Children. Ensonga y'okuddiranga abaana ffe abazadde tubaweereza ku ssomero, abaana basome ebitabo, abaana babe nga bali mu kisulo. Ngeno muzadde wattu ndi mu kunoonya ssente ndwe ng'omwana wange abeerawo amaliriza. Mwabasomesa ne mutandika okukwatagana n'ebibiina ebyenjawulo ebyebufuzi ebibba akalulu ne ng'olunaku lwajjo we twalabye mu St John abaana baffe ne mutandika okubateeka mu politics. Mikwano tubasaba ate ekyo mukirekeraawo, ekyo mukiveemu n'ekyo ng'okirese ebbali. Bwe tukomawo eno electoral commission wobanga ogenda kubanga weegatta na NRM kye twalabeko mu central olunaku lwajjo wali Kayembe ne tulabanga hooligans bajja busi temwagala kumanya oba bali ku register kubanga register y'abavubuka twatuuse abaana ne bagambibwa nti nobanga olina national ID naye nga toli mu register eyo tosobola kulonda. Naye ne tulabanga abantu mubayiyeewo buyi ne mumala ne muddukawo. Neerabiddeko kino ku kakajjo siiyo babadde balonda bulungi nnyo kituufu NRM esoose netwala ebifo ebibiri naye ebirazeeko ebifo ebina NUP ne banga ebitwala wakati mu kutwala ekifo ekyokutaano
ne oli najja naga presiding officer lekerawo najjawo presiding officer ne bamutwala abasirikale ne bagoberera tutuuse tutya wano okubanga Uganda gwe electoral commission tolina maanyi ago gasembayo gagamba nti tebageza ne bakujjako presiding officer wo ye lwaki otuuka emagere ng'ekyabaddewo amasasi ne gakubibwa muleesa abantu bazze si bavubuka n'okuba naye be batekinze over station ne mukkiriza mu mbeera eyo kiki tuliko kino naye ate twagala tufune okuddibwamu Uganda egenda kutambula bweti mu kalulu ka 2026 January nti mumaliridde okuleeta abasirikale babayambeko mwenga NRM naffe tutandika okulaba ekyokola kiki kino kye tuliko lwaki tugenderera mu bubwenkanya bwe tuba twagala okulaba nga Uganda etambulira ffenna tulina ebbanja okulaba nga Uganda ebeerawo mu mirembe naye tulina abalala bamaliridde bookujja nga bakwakula bukwakkuzi kalulu ebifo ebitalonze nga bbuto olw'okubanga mumanyi nti mulina amagye mulowooza bannayuganda tugenda kusigala nga tukyatunulidde ekyo naye twagala bwenkanya tuddemu tufune results zaffe tulabe abaana ng'ekasokoso bbuuza gwe mwadde mukyusizza bamubaze nga yafunye obululu obungi ne muteekawo omulala ebyo nno twagala bitereezebwe nga tetunagenda ku leve endala naye twagala bawooninga mmwe bakulu abalowooza nti olw'okubanga mugenda kukwata baamagye mugenda kubanga mukufuna buli geto yonna naffe tulina kapasite enoonya geto tusaba mwami bya mukama ne electoral commission yonna awamu muteekinge charge of this kalulu Zako Honorable Esther Nalima agamba inti bakwatidde ddala abaana b'amasomero ne babasimba ku line n'amasasi gavuze eri mu Kyaddondo mu kalulu k'abavubuka kyokka nno munnange ng'otunira omusajja omukulu eyalese abaana ewaka ng'alina n'omukyala era nga batuula ku TV nga Tango Doi n'ayimirira mu maaso ga kamera n'ayogera eri bannansi n'abawa okulimbanga kyokka ne biri baba baabirabye kale nno munnange kano kasebera kaseera kanaku nnyo kyovolaba nalabako omukristu omu amabega kawo ng'avaayo ng'agamba bannange mulekeraawo okulimba yali kuyedde masheeko omu yali agenda omwalimu omu yali agenda maaso n'okubuulira n'abagamba mulekeraawo okulimba bye mulimba bituswaza kuba n'abaana baffe batuula ku TV ne bagamba oyo agenda tugamba ki alimba bulimbi talina kyatugamba oba oliawo kirimu makulu njagala nkuwe vidiyo eno owulirize olabe ku byabaddewo ne biva mulago ne bijja mu Katanga mu kyalo kyange nganze omukulembeze ne bivaawo ne bigenda ewandege ya Katale Malika alidde anu ne bakola vulugu ne bamusazaamu n'embooko n'afuna ne tugenda mu Soweto awo awali simanyi bibyo akedi byabwe nawo ne bakolawo vulugu bannange embuuza bya mukama eno fair elections enaakolanga ogiremeddwa mu bavubuka kati ku his excellence Kyagulanyi Ssentamu anaabaseefu nga abasajja bana abamuhozi bebalese vulugu obana abavubuka abambala bi heritage ebya green abakola muchaka batukozeeko effujjo nze ng'omukulembeze w'ekyalo siira kyentya naye mbagamba effujjo erikoleddwa tuli bagumu nnyo era kalulu twakawangudde dda ng'omukulu akyayongera okubeera nga akutegeeza nti NUP ya Central effujjo lyo bakyagendera ddala maaso n'okuba nga balituusa kubadda kibiina kya NUP aba National Unity Platform. Anyway, kaba kaseera kakusomoozebwa nnyo nnyini ddala ate era eba bannankyukakyuka bonna nno gye baba bawangaalira. Njagala nkuwe vidiyo eno osooka olabe wano. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Kansomoyezi olunaku olwaleero akomezaawo empapula ze ez'okubeera nga avuganya ku kifo ky'okubeera oboolyawo omubaka y'omu ku abo abavuddeyo okubeera nga bayimirirawo naddala mu bitundu by'e Masaka okuba nga basiguukulula bamasayansi Mpooga oboolyawo ne banne. Kaakati nno omusajja mukulu munnamawulire amanyikiddwa nga Ssekkadde abadde amaze ebbanga ddene nnyo nnyini ddala mu nsiike y'amawulire ng'akola ne radio ya Success Radio. Wuuno avuddeyo okubeera nga yeesimbawo era agamba nti ke kaseera bamunaanika ayidde mu mikono gyaffe. Ndi musajja wa mawulire negatta ku NUP era olunaku lwaleero nkomezaawo empapula zange akakiiko k'ebyokulonda ne kazikakasa nti zigwanidde n'okukirawo ne bampako
ngende mu constituency ebamunanika kyenjagala abantu bakwasimandeefu ffe tukkiriza wano ku kitebe kyaffe kya NUP nti amaanyi gali mu bantu tukola batugamba people power our power abantu abo ngenda kuddayo nyongera okubalaga lwaki balina okulonda Sekadde Sabuli omubaka wa palamenti ebamunanika ate lwaki balina okulonda Kyagulanyi Ssentamu nga president kubanga wetunakuta Sekadde ng'abeeri nemwati Kyagulanyi Ssentamu kuba president ebintu bijja kuteerera mwati Kyagulanyi ono bwafuuka president ajja kutunula mu bamunanika ajja kwetaaga baminisita so yeetagayo abasajja abayivu yeetagayo abasajja abasobola okulegesiteetinga oba okubaga amateeka yeetagayo abasajja abategeera omubaka wa palamenti akola ki yeetagayo abalwanyi abasobola okulwanirira eddembe ly'abannansi abo abateeke mu kabineti kubanga naye takwetaaga baminisita ensonga lwaki ffe tugamba twagala kutuusa gavumenti eno twagala transition mu kalulu akajja obuvunaanyizibwa bwaffe bwakukanoonya bwakukakuba bwakukakuuma era tukalangirire oba tumekirira swa batulangirira kubanga ekyokuwangula ne kuru 2021 twawangula. Oyo nno ye musajja mukulu Sekadde bangi babaddeyo nga boogera ebigambo ebiwerako Zake Francis Butebe talina kyatukoledde Mityana era bikoze bitya ng'ebigambo bingi Muzeeyi Butebe taata w'omubaka Zake Francis Butebe ayanjudde biki ebyo batuuseeko nga Zake ye mukulembeze wa Mityana wuliriza. Ombaka ngasa bubaka bwa parliament nenjagala menye ku bimu bye tutuuseeko nabyo mubijjukire kubanga abantu ebiseera ebisinga batera nnyo okugamba akomawo naye kiki kyatukoledde n'avaawo olusi boogera ebintu ate naffe ne tulema obyanukula kuba omusajja boogera nnyo naye naffe tumanyi obyogera ebiseera ebisinga omubaka bw'aba akola obuweereza tutera okuba mu nnyingo ssatu ebyenkulaakulana ebyobulimi ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ate ne sosale mu community okoze otya njagala kubategeeza nga twakayingira wano epikipiki 1,521 mu half price zayingirawo epiki sanya bajaji ne kalaso ze buli kyenjogera awakanya yaŋŋamba okwono kwajjirako ne element okwekuuma mu byobulamu eyo n'okulaakulana ate ekisinga obukulu mu ebyo emirimu tugigabye mu kibuga mu kampani zaffe batukolera wamu nze n'omubaka mu kampuni ez'enjawulo emirimu ne tugigaba ate n'ebizimbe ekampala nga gyebiri ebyayo ne wano tubitadde wate tukyateekawo mu byobulimi tugabye ebbomba erosi 144 zonna ebbomba eziwene essatu ensigo mu byobulimi ey'embala bijanjaalo kasooli na byonna tugenze mu byobulamu mu byomulamu mobile clinic ne ambulance era mulaba bwetwagwa ku accident wano ng'omubaka mulaba ng'adduka emisinde okutaasa obuki era n'ekyo kyetugendako ku lunaku luli olw'13 kyekyo kyennyini ebyobulamu toba eddagala teririyo omubaka atambula ku kyalo ne tujjanjaba endwadde zonna eddagala ku bwereere ngenda mu byenjigiriza single secondary school basale ez'enjawulo n'ebirala nga tuyambako mu byenjigiriza ne basale za university ngenda mu byemizannyo mubadde mukimanyi tutegeka Christmas cup Easter cup ate bannansi mubadde mwetabamu emijoozi tugigabye emipiira tugigabye ate n'ente nga tuzigabira bannansi mutera ozikola ki oziwakanira ate n'ekisinga obukulu buli bisaawo byonna mu municipality biriko eggoola ez'ebyuma buli ggoola egwa $2 million
twajjako emiti. Njagala genda ku nsonga endala. Sosale omubaka buli awabaawo ensonga yonna nga yakufuba yaki omubaka yenyiga. Ebyo nno bye bimu ku ebyo omubaka Zake Francis Butebi byatuuseeko n'eri bannamitiana. Kakati nno Haji Kamyuka ayina ebigambo bino byayogedde naye njagala tubiweemu kadde katini tusobole okubeera nga tubiwuliriza. Agamba ndi Nuupu yegenda osinga okuleeta abali ku independent abangi kubanga bwe bejjubidde okujonona kaadi si bonna bwe bagenda ogifuna kyokka ate era kyannaku tesi bonna bajja tuula emabega w'abalala babagoberere. Wuliriza. NRM nefuna omuwaatwa kino kankikugambe n'abatulaba. NUP yegenda okusinza okuleeta ba independent abangi mu Uganda bukyanga bibiina bya bufuzi bibeerawo kiddemu ensi ekiwulire bulungi. NUP yegenda okusinga okuleeta aba independent mu Uganda bukyanga bibiina bya bufuzi bibeerawo. Lwaki? Era njagala okutegeeza Kyagulanyi abantu ba NUP abalina zikaadi z'olwaleero abali mu kukuta nga bateekateeka pulaani B nga manyi nti balina ne gye bagenda nga balinayo tekiniko namba ng'eyigiriza nkwe. Ebigambo ebyo bwe bityo munywanyi webiri. Nzikiriza nkutere wano nkwagaliza byonjagaliza nze Deni Beyond the Newsroom gwe makutu okwagala Uganda yo oba we yagadde gwe weka okola ekyo ekisoboka ku lwa bulungi bw'eggwanga lyattu Uganda. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.